Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abasesalonika. Essuula esooka. Okulamusa abaawandiikirwa ebbaluwa. Pawulo ne Sirwano ne Timoseewo eri ekkanisa ey'Abasesalonika mu Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo, ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe. Okwebaza. Twebaza Katonda ku lwammwe mwenna ennaku zonna, nga tuboogerako mu kusaba kwaffe, nga tujjukira bulijjo mu maaso ga Katonda omulimu gwammwe ogw'okukkiriza n'okufuba okw'okwagala n'okugumiikiriza okw'essuubi lyammwe mu Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga tumanyi abooluganda abaagalwa Katonda nga yabalonda, kubanga enjiri yaffe teyajja gye muli mu kigambo bugambo, wabula era ne mu maanyi, ne mu Mwoyo Omutukuvu, ne mu kutegeerera ddala okungi, nga bwe mumanyi bwe twali gye muli ku lwammwe. Nammwe ne mutugoberera ffe ne Mukama waffe, kubanga mwafuna ekigambo mu kubonaabona okungi, n'essanyu eriva mu Mwoyo Omutukuvu. Bwe mutyo ne muba ekyokulabirako eri abakkiriza bonna mu Makedoni ne mu Akaya. Kubanga gye muli ye yava eddoboozi ery'ekigambo kya Mukama waffe, si mu Makedoni ne mu Akaya yokka, naye mu buli kifo okukkiriza kwammwe eri Katonda kwabona, bwe tutyo ne tutabaako kigambo kye twetaaga okwogera. Kubanga bo bokka baategeeza ebitukwatako bwe mwatwaniriza bwe twajja, era ne bwe mwakyukira Katonda okuleka ebifaananyi, okuweerezanga Katonda omulamu ow'amazima, n'okulindiriranga Omwana we okuva mu ggulu, gwe yazuukiza mu bafu, Yesu, atulokola mu busungu obugenda okujja. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abasesalonika. Essuula ey'okubiri. Omulimu gwa Pawulo mu Sesalonika. Kubanga mmwe mwennyini abooluganda mumanyi ng'okukyala kwaffe gye muli tekwali kwa bwereere, newankubadde nga twali tumaze okubonaabona n'okugirirwa ekyejo mu Firipi, nga bwe mumanyi, twagumira mu Katonda waffe okubuulira gye muli enjiri ya Katonda mu kuwakanyizibwa okungi. Kubanga okubuulirira kwaffe si kwa bulimba, so si kwa bugwagwa, so tekukolebwa mu bukuusa, naye nga bwe twasaanyizibwa Katonda okuteresebwa enjiri, bwe twogera bwe tutyo, si ng'abaagala okusiimibwa abantu, wabula Katonda akema emitima gyaffe. Kubanga tetukozesanga wadde ebigambo bya kubawaanawaana, nga bwe mumanyi, oba okukisa okwegomba kwaffe, Katonda ye mujulirwa. Tetunoonyanga kitiibwa okuva eri abantu, oba mmwe, wadde okuva eri abalala, newankubadde twandiyinziza okukibasaba ng'abatume ba Kristo. Naye twali bawombeefu mu mmwe nga maama bw'alabirira abaana be. Olw'okubalumirwa omwoyo bwe tutyo, twetegeka okugabana nammwe si njiri ya Katonda yokka, naye era n'emyoyo gyaffe ffe, kubanga mwali baagalwa baffe nnyo. Kubanga mujjukira, abooluganda, okufuba kwaffe n'okutegana bwe twakolanga emirimu emisana n'ekiro, obutazitoowereranga muntu yenna ku mmwe, ne tubabuuliranga enjiri ya Katonda. Mmwe bajulirwa era ne Katonda, bwe twabanga n'obutukuvu n'obutuukirivu awatali kyakunenyezebwa mu mpisa zaffe eri mmwe abakkiriza. Mumanyi nga taata bw'aba n'abaana be, naffe bwe twali nammwe, nga tubabuulirira era nga tubagumya emyoyo, era nga tubakubiriza, mulyoke mutambulenga nga bwe kisaanira Katonda abayita okuyingira mu bwakabaka bwe ne mu kitiibwa kye. Naffe kyetuva twebaza Katonda obutayosa, kubanga bwe mwafuna ekigambo kya Katonda kye mwawulira okuva gye tuli, mwakikkiriza, so si ng'ekigambo eky'abantu, naye nga ddala kiri ekigambo kya Katonda, n'okukola ekikolera mu mmwe abakkiriza. Kubanga mmwe, abooluganda, mwafaanana ekkanisa za Katonda Kristo Yesu eziri mu Buyudaaya, kubanga nammwe mwabonyaabonyezebwa bwe mutyo ab'eggwanga lyammwe mmwe, nga nabo bwe baabonyaabonyezebwa Abayudaaya, abatta Mukama waffe Yesu ne bannabbi, era naffe abatugoba ne banyiiza Katonda, era balabe b'abantu bonna. Era baatuziyiza okubuulira n'amawanga balyoke balokoke, bwe batyo ne bongera ku bibi byabwe eby'edda, naye obusungu bwa Katonda bubatuuseeko ku nkomerero. Pawulo ayagala okuddamu okubakyalira. Naye ffe, abooluganda, bwe mwatwawukanako akaseera akatono, mu maaso si mu mutima, tweyongera nnyo okufuba okubalaba mu maaso gammwe n'okubalumirwa ennyo omwoyo, kubanga twayagala okujja gye muli, nze Pawulo omulundi ogw'olubereberye era n'ogwokubiri, naye Setaani n'atuziyiza. Kubanga essuubi lyaffe, oba essanyu lyaffe, oba engule ki ey'okwenyumiriza kwaffe mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo mu kujja kwe? Si ye mmwe? Kubanga mmwe ekitiibwa kyaffe n'essanyu lyaffe.
Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abasesalonika, essula ey'okusatu. Bwe tutaayinza kwongera kugumiikiriza, kyetwava tulowooza okulekebwawo ffekka emabega mu Asene, era ne tutuma Timoseewo muganda waffe era omuweereza wa Katonda mu njiri ya Kristo, okubanyweza n'okubagumya mu kukkiriza kwammwe, omuntu yenna aleme okusagaasagana olw'okubonaabona kuno, kubanga mwekka mumanyi ng'ekyo kye twateekerwawo. Kubanga mazima bwe twali gye muli, twababuulira olubereberye nga tugenda okubonaabona, era bwe kyali bwe kityo, era nga bwe mumanyi. Olw'ensonga eno, bwe saayinza kugumiikiriza nate, kyennava ntuma, ndyoke mmanye okukkiriza kwammwe bwe kuli, nga ntya nti mpozi omukemi oyo yabakema, okufuba kwaffe ne kuba okw'obwereere. Naye Timoseewo kaakano bwe yajja gye tuli ng'ava gye muli, n'atuleetera ebigambo ebirungi eby'okukkiriza n'okwagala kwammwe, era nga mutujjukira bulungi ennaku zonna, nga mutulumirwa okutulaba, era nga ffe bwe tubalumirwa mmwe. Olw'ekyo abooluganda, mu kulaba ennaku n'okubonaabona kwaffe kwonna, tuzzibwamu nnyo amaanyi olw'okukkiriza kwammwe. Kubanga kaakano tuli balamu, mwe bwe muyimirira nga muli banywevu mu Mukama waffe. Kubanga kwebaza ki kwe tuyinza okusasula Katonda ku lwammwe, olw'essanyu lyonna lye tusanyuka ku lwammwe mu maaso ga Katonda waffe, emisana n'ekiro, nga tusaba nnyo nnyini okulaba ku maaso gammwe n'okutuukiriza ebikyabulako mu kukkiriza kwammwe. Naye Katonda yennyini era Kitaffe ne Mukama waffe Yesu aluŋŋamye ekkubo lyaffe okujja gye muli. Nammwe Mukama waffe abongerengako era abasukkirizenga okwagalana mwekka na mwekka n'okwagalanga abantu bonna, era nga naffe bwe tubaagala mmwe. Alyoke anywezenga emitima gyammwe nga tegiriiko kyakunenyezebwa mu butukuvu, mu maaso ga Katonda waffe era Kitaffe, mu kujja kwa Mukama waffe Yesu wamu n'abatukuvu be bonna. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abasesalonika, essula ey'okuna. Okuyigiriza n'okubuulirira. Eky'enkomerero, abooluganda, tubeegayirira era tubabuulirira mu Mukama waffe Yesu, nga bwe mwatuyigirako bwe kibagwanira okutambulanga n'okusiimibwanga Katonda, era nga bwe mutambula, mweyongerenga bwe mutyo. Kubanga mumanyi ebiragiro bwe biri bye twabawa ku bwa Mukama waffe Yesu. Kubanga ekyo Katonda ky'ayagala, okutukuzibwa kwammwe, okwewalanga obwenzi, buli muntu ku mmwe ateekwa okumanyanga okufuga omubiri gwe ye mu butukuvu n'ekitiibwa. Temufugibwanga mululu ogw'okwegomba, era ng'amawanga agatamanyi Katonda. Omuntu yenna alemenga okwonoona muganda we newankubadde okumusobyako mu kigambo ekyo, kubanga Mukama waffe awalana eggwanga eri ebyo byonna, era nga bwe twasooka okubabuulira n'okubategeereza ddala. Kubanga Katonda teyatuyitira bugwagwa, wabula kubeera mu butukuvu. Kale agaana tagaana muntu, wabula Katonda, abawa omwoyo gwe omutukuvu. Naye bikwata ku by'okwagalanga abooluganda, temwetaaga muntu yenna kubawandiikira, kubanga mmwe mwekka mwayigirizibwa Katonda okwagalananga. Kubanga ddala mwagala abooluganda bonna ab'omu Makedooni yonna. Naye tubabuulirira abooluganda okweyongeranga okusukkirira, era mwegombe okukkakkananga n'okukolanga emirimu n'emikono gyammwe nga bwe twabalagira. Mulyoke mubenga n'ekitiibwa eri ab'ebweru, nga temuliiko kye mwetaaga. Okujja kwa Mukama waffe. Naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyabo abeebaka, mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi. Kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira, era Katonda alikomyawo bw'atyo abeebaka ku bwa Yesu wamu naye. Kubanga ekyo kye tubabuulira mu kigambo kya Mukama waffe, nga ffe abalamu abaasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama waffe tetulisooka abeebaka. Kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Naffe abaliba bakyali abalamu ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusisinkana Mukama waffe mu bbanga, kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Kale musanyusaganenga mwekka na mwekka n'ebigambo bino. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abasesalonika, essula ey'okutaano. Mwetegekera okudda kwa Mukama waffe, naye eby'entuuko n'ebiro, abooluganda, temwetaaga kubiwandiikirwa. Kubanga mwekka mumanyidde ddala ng'olunaku lwa Mukama waffe lujja ng'omubbi bw'ajja ekiro. Bwe baliba nga boogera nti, mirembe, tewali kabi, okuzikirira okw'amangu ne kulyoka kubajjira
ng'okuluma bwe kujjira omukazi ali olubuto, so tebaliwona n'akatono. Naye mmwe, abooluganda, temuli mu kizikiza, olunaku luli okubasisinkaniriza ng'omubbi, kubanga mmwe mwenna muli baana ba kutangaala, era muli baana ba musana, tetuli ba kiro newaakubadde ab'ekizikiza. Kale nno, tulemenga okwebaka ng'abalala, naye tutunulenga tulemenga okutamiira. Kubanga abeebaka beebaka kiro, n'abatamiira batamiira kiro. Naye ffe, kubanga tuli ba musana, tulemenga okutamiira, era twambalenga eky'omu kifuba okukkiriza n'okwagala, n'enkufiira essuubi ly'obulokozi. Kubanga ffe Katonda teyatuteekerawo busungu, wabula okuweebwa obulokozi ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo, eyatufiirira ffe, bwe tutyo bwe tutunula oba bwe twebaka, tulyoke tubeere abalamu wamu naye. Kale musanyusaganenga, era muzimbaganenga buli muntu munne, era nga bwe mukola. Ebisembayo. Naye tubeegayirira, abooluganda, okumanyanga abafuba okukola emirimu mu mmwe, ababafuga mu Mukama waffe, abababuulirira, n'okubasangamu ekitiibwa ennyo nnyini mu kwagala olw'omulimu gwabwe. Mubeerenga n'emirembe mu mmwe. Era tubabuulirira, abooluganda, munenyenga abatatambula bulungi, mugumyenga abalina omwoyo omunafu, muyambenga abatalina maanyi, mugumiikirizenga eri bonna. Mulabe, omuntu yenna alemenga okuwalana ekibi olw'ekibi, naye ennaku zonna mugobererenga ekirungi mwekka na mwekka n'eri bonna. Musanyukenga ennaku zonna, musabenga obutayosa, mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. Temuzikizanga mwoyo, temunyoomanga bunnabbi. Mugezese ebintu byonna, munywerezenga ddala ekirungi, mwewalenga buli ngeri ya bubi. Era Katonda ow'emirembe yennyini abatukulize ddala, era omwoyo gwammwe n'obulamu n'omubiri byonna awamu bikuumibwenga awatali kunyeenyezebwa mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Abayita mwesigwa n'okukola y'alikola. Abooluganda, mutusabirenga. Mulamuse abooluganda bonna n'okunywegera okutukuvu. Mbalayiza Mukama waffe okusomera ebbaluwa eno abooluganda bonna. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga wamu nammwe.